abantu bakitegeere nti no tusigadde tukyali abakuumi b'eddembe, naye abantu nga tuba tulejaninga nnyo, tubasaamu ekitiibwa okumanya nti be bamu abasinga okukola nnyo kinene mu lutalo luli olwaliwo. UPDF is a pro-people's army, and we are there for the people of Uganda. We are there for the defense of Uganda, and we shall be there for them. Ours, the interest of the people, is paramount.